Gwe mwana abadde anvuma bulijjo. TikTok ngebatuusizza ku buzibu baana baffe nga TikTok eboonoonye. Maama nze mbadde nkola kontenti wa mupiira naye ekizibu nange wekyava. Wali ondabyeko mu maaso go bukyoba nali kutunddeko ndi mu maaso go. Maama singa nkulaba saakunyumye. N'akatambi ako omuvubuka yabadde yeetondera maama Fiina yayogera ebigambo bingi nnyo nga yeewaana nga ye we yamwebakako n'ebirala ebitayisika mu kamwa. Kati mu mbeera nga bweri ba tiktoka ab'enjawulo bazze bakwatibwa. Lucky Choice naye yagenda maaso n'okubeera nga avunaanibwa, ate abakyasembyeyo kuliko Madubala ng'ono ye Juma Musuuza alaga akyali muto myaka 27 era naye yasimbiddwawo mu kooti asobole okuba nga abitebya ku misango egimuvunaanibwa okuba nti yavvoola famire y'omukulembeze w'eggwanga. Kati omulala Emmanuel Nabugodi ono nno naye abadde awera ennemba n'emisango ena era okukkana gyamuse mu vi ne bamusindika mu kkomera gy'agenda okuba nga akulungula emyaka 2. Ono yakulukusizza amaziga era n'asaba omulamuzi amukendeereze ku kibonerezo at least ko asasule engassi, naye omulamuzi n'agamba olw'empisa zo tosaanidde kubeera nga obeera mu bantu. Kati omukutu guno eno gwa TikTok gulina abantu bangi nnyo be guyamba. Abamu bakukozesa okufunamu akasente wakati mu kufuna ebirango n'ebirala, ate abalala bwe babeera stressed ne basobola okuba nga bagendayo okuwummuza ebirowoozo. Waliwo abantu abamu abazze bagoonoona nga tokyasobola kubeera ng'olaba TikTok n'omwana nga kuli kumpi oba n'omuntu omukulu nga kuli kumpi oba omukulu okulaba ng'omwana omuto akuli kumpi. So kati n'olaba nga content abantu bangi nnyo bateekamu ssente okumuleeta ku mmeeza, abantu ne bamunyumirwa. Naye wakati mu kuscrollinga ng'olaba vidiyo zino eno ate weesangira ku vidiyo y'omuntu omulala nga ye amaasa entungo, ekintu ekitali kirungi. Okwawukanako ne YouTube wanene we mundabira nti ku YouTube kuliko amateeka mangi nnyo agakugira abantu okumala googera ebigambo ebitasaanidde. Kyova olaba nti at least ko go gukyasikowalingamu, naye ate eno ku TikTok abantu boogera. Ate nga TikTok teri nga wanalaba WhatsApp nti WhatsApp ojja kubeera booti mu inbox olabe ka message oba olaba ani akuweereza ne group ezitasaanidde osobola okusalawo n'ozivaamu. Naye eno buli vidiyo ejja n'okulaba ng'oli ataddeyo. Kati abo nno gavumenti esobodde okubeera ng'ebakwasa omukono ogw'ekyuma, naye nga nange mbagamba bannange newankubadde benna bennawe ebiri, kuba bino tebiriiko nti bavuma mukulembeze w'eggwanga ate osoosangayo n'abavuma Kyagulanyi nga nabo bamuwemula okkamala. Okiwulira? Kitegeeza bo beekwasa nti banoonya following, beekwasa nti banoonya views. Ne views abantu si nti buli kyonaakola bajja kyagala. Waliwo okwagala mu bubi nga tosaana kuvaayo. Kyova olaba abamu babadde nga beekweka feesi zaabwe n'amasimu ge wandigambye nti nno omuntu oba asiima kyokola akuweeyo akasente tegaliiko, wagajjako wagawandisa mu manya g'abantu balala, oli kudduka ogamba otya nti onoonya linnya nga n'ekifaananyi ky'abantu tebakimanyi. Okitegeera bulungi nnyo. Kale ebintu ebityo bisobodde okubeera nga bigenda sayidi eyo ku ba TikToka abagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa. Kati tugenda kuwali mu ggwanga era Tanzania, Diamond Platnumz ono nno omukazi gwabadde alinga alina naye yasobodde okubeera nga amusulayo. Zuchu yavaayo ng'ennaku z'omwezi 12 Novemba guno omwaka gwe tulimu n'ategeeza nti
ekiriwo wakati we ne Diamond Platnumz kiweddewo era basigadde kwatagana mu nsonga ndala omuli business ndowooza n'okuyimba bisobola okuba nga bibeerawo naye ebyomukwano kati omu ku bakwano Bazuchu yageze basobola okubeera ng'ategeeza Diamond abaddewo ng'atera okwagala abawala bakozesa mu nnyimba oba ba video vixen ate era nga y'omu ayagala abakozi be. Kati omukyalo nalabanga kintu kyakumuyisaamu maaso n'asalawo baawukane afune omuntu basobola okubeera nga bakwataganya mu ndowooza ng'asobola n'okubeera nga amuwa ekitiibwa. Ono nno Diamond si gwasose okubeera ng'awasa. Mujjukira Zari Hassan niyo yaliko mu bufumbo side eyo n'abeerako ne Tanasha Donna then Kosane Amisa Mobeto n'abalala bangi abazze babeerawo naye munnange embeera za Diamond zibalemesa olw'obwenzi. Asofali ebyo ebiriwo nze Segaba mu Rashid.